bwagenze okuwengera olunaku lw'eggulo ng'abakkiriza baatuuse dda ku kibangirizi kya Doxa Grounds e Lubowa okwetaba mu kusaba okubayingiza omwaka gwa 2026 kwategekeddwa omusumba Joseph Sserwadda owa Victory Christian Center mu Ndeeba. Okusinza n'okutendereza omutonzi okwatandise mu ttuntu ly'olunaku lw'eggulo kwayongedde okunyinyiitira mu budde bwa kawungeezi nga buli muntu yeebaza omutonzi olw'ekkula ly'okutuuka ku lunaku olusemba mu mwaka. Omutonzi obwedda buli omu amusinza bubwe omuli ababadde bakuba amazina n'okubuukabuuka mu bbanga, abalala baafukamidde wansi n'okuwanika emikono nga beewaayo eri omutonzi, ate waliwo n'abo abeeyaze ku ttaka kw'ossa obwedda bakulukusa amaziga olw'essanyu ery'okuyita mwaka 2025. Bo bannabyabufuzi abeetabye mu kusaba kuno balabise nga Katonda bamukoowoola bya nsusso naddala mu kaseera kano ng'ebulambale okutuuka akalulu ka 2026. Essawa nga zigenderera okubeera 5 ez'ekiro, omuyimbi Nakinku mu nnyimba ezitendereza okuva e Nigeria, Mercy Kino yalinnye ku stage n'akulemberamu abakkiriza mu nnyimba z'omwoyo. Ababadde bategeera obulungi obunnabbi n'amakulu agali mu nnyimba za Mercy balabise ng'ennyimba ze zibakutte omubabiro era nga zibatutte mwoyo. Mbalala bakulembeddemu ennyimba z'omwoyo ye Pastor Wilson Bugembe ng'eno gye yavudde neeyongerayo ku kkanisa ye eya Worship House e Nassana gye yayingiridde omwaka. Ngebula eddakiika 10 okuyingira omwaka omujja, omusumba Joseph Sserwadda yakutte omuzindaalo n'atandikirawo okulangirira obunnabbi eri abantu ababadde bakuŋŋaanye. The promise of God, ekisuubizo kya Katonda to us, ekiri gye tuli, is that you will have double for your trouble. Kigamba nti ojja kufuna emirundi ebiri ku buzibu bwe bakukozeemu. You get one trouble, ofuna obuzibu bumu, and you get double blessing. Naye Katonda n'akuwa emikisa ebiri. Buli kye wafiirwa ekimu, whatever you lost as one, bibiri bijja. I'm telling you, double is coming back. Katonda naye amanyi okwesasuza. Mu ddakiika eyagaddewo omwaka 2025, Sserwadda yasabye buli muntu okuwanika akapapula kw'awandiise okusaba kwe era okugenda okuyingira omwaka ng'ebbaasa enjeru zibunye obwengula. Ebiriroliro oba fireworks bikubiddwa okumala eddakiika kumpi 10. Mu kusaba kuno omukulembeze w'eggwanga yakiikiriddwa Minisita Mubeezi w'ekikula ky'abantu Peace Mutuuzo era nga mu bubaka bwe yasabye abakkiriza okukozesa emirembe egiriwo benyigira emirimu egivaamu ensimbi. Webale kusabira eggwanga ate tubasaba bannange zisobola kukyerabira nti emirembe egiriwo gisigalewo. We need to protect our gains. Abasabye okwenyigira ennyo mu kulwanyisa obwavu obw'omu maka nga mwenyigira mu mirimu egiyingiza ssente awaka, ate era n'okwongera okusaba emirembe eri eggwanga lyaffe. Babalokula batasobodde kufuna bifo binene omwaka baguyingiridde mu kkanisa zaabwe ez'enjawulo.